nyinyi ddala mu Kristo Yesu nenkwebaza kubeera kweno 3ABN TV. Olwaleero tugenda tandika program yaffe Beera Mulamu. Ye program gy'otalina kusubwa, program ogenda okumanyira ebisinga obukulu mu bulamu bwo. Jjukira nti no bw'oba tolina bulamu oba toliiwo, tolina ky'osobola kwekolera, actually buli kimu kikoma. Without life, there is nothing you can do. So, omwanjuziwo Barbara Opeto nja kubeera nga nkuleetera abantu abasinga obukulu mu bulamu bwo, abasobola okwongerako value mu bintu by'obulamu, asobola ate okunyumirwa obulamu nga we tulindirira Mukama waffe Yesu. So olwaleero sigenda kuliisayo, tulina omugenyi waffe mu studio. Musumba tusanisa okulaba. Kale musawo. Banange ono bamuyita Musumba Namugera Joseph. Tunga tuwesimye okubeera naawe ku 3ABN. Ndi musanyufu okubeera wano. Yes, omusumba ono nno yakulira ebya health ku ministry. Ali the health director. Health Ministries Director, right? Yes, yes. Wow. So ye muntu gwe tulina mu studio tula okalire ate nga averi ku Central Uganda Conference abamu mukimanyira mukiwulira, so mumanye omuntu gwe tukyaziza olunaku olwaleero. Program yo Beera Mulamu. So tugenda tandika right away. Musumba olina bingi byotuleetedde. Kituufu. Atuwuliriza oyinza okwebuuza n'atulaba nti ate mbadde banyu musawo yalina okujja si weewaawo naye ng'ate musawo waddala nti yagenda olaba nga byonna byetaagisa n'alaba ng'alina okusalamu ate eddiiro adde ku sayidi ye eri alabe nabo bw'atambuza obulamu n'okuweereza abantu ba Mukama. Ajja kweyongera okubuuzaako nga bwe tutandika programu eno. Olwaleero tugenda kwogera ku nsulo ez'obulamu, oba obulamu butandika butya, kubanga ye programu yaffe esoose mu programu Beera Mulamu. Beera kweno tutandika butandisi. Yes, Musumba. Yes, musawo Barbara. Sababuuze kubawuliriza. Abatulaba mwenna ku 3ABN mwebale okufuba okulaba nga mwekumidde ku telefine eno. Ate njagala okubalamusaako mwenna nnyina Mukama waffe Yesu Kristo. Musawo Barbara yogedde ku Central Uganda Conference. Noyinza okuba nga togimanyi bwe bulabirizi obw'amasekkati ga Buganda obw'ekkanisa eyaba Seventh Day mu Uganda. N'ensonga eyo mbadde nsaba tutandike program n'essaala. Nesimye katusabe. Kale. Katonda kitaffe ayinza byonna, ebigambo byetugenda okwogera birungamye naye okusinga anaabiwuliriza Katonda waffe kabimugase ku lw'ekitiibwa kyo n'olw'obulungi bwo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Amina. So twagala okumanya ensulo ey'obulamu yeeziwa. Bw'oyogera ku nsulo n'abantu balowooza mazzi. Seera abamu bagamba oba ku mugga gwawa gwagenda okwogerako, naye tutandikiremu. Neyanza musawo Barbara. Please. Abantu banoonyeza obulamu. Era abantu balidde ebintu eby'enjawulo okufuna obulamu. Abantu balinnya ennyonyi ne bagenda emitala w'amayanja nga banoonya bulamu. Abamu bakumyewo nga balinga ababulina, abalala tubazizza nga tebakyabulina. Abantu bakoze ebintu eby'enjawulo, bakidde bakoze eddwiro, balidde kino, bakoze kino, banywedde jimu n'ebirala, naye byonna nga banoonya bulamu. Ebikisinga oluusi okweraliikiriza nti ate ffe abasomesa ebyobulamu tusomesa ebyo byokka, ate nga bikulu nabyo bikulu, naye ate njagala okwebaza aba 3ABN okubanga bo bayagadde tutandike n'obulamu gye butandikira. Obulamu buno buvaawa? Kati nno enywereze kweno kubanga ogenda kutegeera ebikulu ng'ebyo. Obulamu buvaawa? Bw'okola ddwiro bwe bulamu? Singa kyaliwo ekityo Musumba, ndowooza ffenna singa buli akola ddwiro tafa. So nga ate byonna tubikoze. Ndowooza nga oxygen. Kubanga waali. Mu malwaliro gyali. Nayo gyali. Abaamuliko n'akutuka. Ndowooza omulabi waffe eno program gye olina okwekumirako ng'olaba n'omanya nti no obulamu actually si kyekyo. Nange neesunga okumanya. Actually musawo oleese ensonga example ennungi, oxygen.
wano we tuli mu kumusika wali era tumukozesa naye lwaki omuntu atuuka ku ddaala ng'ono takyakola ng'ate yeetaaga mulala waliwo amaanyi ag'enjawulo agayamba nze okubeerawo kwona oxygen era nemba nga nsobola okumukozesa nammala nankolera nga seetaaga ate kumugula. So kyetwagala okutunuulira obulamu buno abantu abamu balowooza nti obulamu buno butandika omuntu ng'azaaliddwa era bangi ensonga lwaki bagenda mu maaso n'okugyamu embuto kubanga bakkiriza nti ekiri munda si bulamu wabula azaaliddwa ye muki ye mulamu naye obulamu mwana wattu busukka ku muntu okuzaalibwa. Abalala balowooza era bakkiriza nti obulamu butandika enkwaso z'omusajja bwe zeegatta n'amaggi g'omukyala ne balyoka bateekawo obulamu obusookerwako ne batonda. Kirabika ng'ekituufutuufumu nti obulamu bulinga obutandikira awo naye omuntu singa aba n'enkwaso nga sinnamu tesobola ate kukola muntu mulamu. Olaba gye tulaga ndowooza omulabi waffe njagala kuddako emabega ku kiri ekyokulowooza nti omwana atanazaalibwa si bulamu. Actually oba omenya etteeka lya thou shalt not kill obeera oggyeewo obulamu bwennyini obeera osse kati ate bwodda ku nkwaso nazo abami n'abakyala ndoza tuwulirize bulungi oyinza okubeera eyo nga gwe wazirwanyisa okufa abo nabo batemusumba enkwaso eno era batugamba singa omuntu agenda nga baganye okufuna omwana abasawo batera nnyo okukebera ku sayidi y'omukyala ne bakebera ne ku sayidi y'omwami. Ku mwami baagala nnyo okukebera enkwaso zino nnyingi kwenkanawa ne baagala okukebera ne bakwatayo obukwaso kankozesa ekigambo obukwaso kuba sirina kigambo kya Luganda kala enkwaso emu oba bbiri ne bakebera namu are they viable nekyokubiri enkwaso eno okusobola okukola kye balowooza nti bwe bulamu eteeka okuba nga esobola okutambula okutambula eba namu kitegeeza nti nga ne maama ne taata tebannaba kwegatta obulamu bubeerawo bubeerawo. So kati twebuuza katate n'enkwaso y'obulamu ebujjawa ogenda okwetegereza nga waliwo ensibuko y'obulamu era singa abatulaba mwenna mutegeera obulamu gye busibuka ojja kuba n'emirembe mu nsi newoonabeera ng'oli ku ndiri ng'oli mulwadde naye ng'otegedde obulamu gye buva gye butandikira ne gye bukomekera ojja kuba n'emirembe. Bayibuli yeetugamba nti mu lubereberye essula esooka olunyiriri olusooka tugamba nti ku lubereberye Katonda yatonda era bw'ogenda mu maaso ng'osoma bye yatonda mwe mwalina okutonda omuntu. Era Bayibuli yetugamba bulungi bwe nsoma olunyiriri 2:6 olubereberye essula esooka abatulaba ojja kwebuuza ebyobulamu ono ng'abijja mu Bayibuli era olw'okubanga ensibuko eri mu Bayibuli era mwe tuyinza okubijja era njagala nkuwa amagezi gwe atulaba ebyobulamu byonna byagala okutegeera Katonda yabituwa mu kigambo kye. Ekyo nga kituufu atulaba kituufu nnyo yabituwa era olwaleero tugenda kusitulirako ebitono ebiri muno otegeere nti ne sayansi waffe gwe tusomye ne gwe tuvumbudde yenna Katonda yamutuwadda mu kigambo kye ng'atwagaliza okuba n'obulamu obulungi. Mu lubereberye essula esooka 2:6 Bayibuli gye nsoma eno egamba nti awo Katonda n'ayogera nti tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe mu ngeri yaffe afuge ng'eby'omu nnyanja n'ebinyonyi n'eby'omu bbanga n'ebirala. And God said, let us make man in our image after our likeness and let them have dominion over the fish and over the seas. Kakati obulamu butandika
ne Katonda yennyini. Katonda yensibuko y'obulamu. Era ne Yesu yakyogera. Okay. N'agamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu. So obulamu busibuka ku Katonda ate era Katonda bwe bulamu basically kakyogere bwentyo. Atulaba oyinza okuba nga ogamba okay, oyinza okuba nga tokitegeera by now naye nze ng'omusawo I confirm it. You know, oxygen oba omuka guno gwe tussa is not the life indeed. Si bwe bulamu. Kubanga mu corona wano twandibadde n'abantu abaawona nga bangi. Naye yaliyo nga mungi ng'era sirinda tuyiringisa we bati buli kaseera. Then there is that special thing, the spark of life is in God himself. Yeah. Spark of life sikamanyi mu Luganda. A spark tuyinza okugamba entandikwa. Naye ate no kisukka ku spark. True. Spark erine Katonda naye ne sustenance. Nga bwe tugenda okulaba butandika na Katonda olw'okubanga yabutandika era yayinza okububeezaawo. Kituufu. Omusajja ono omulala Isaya bw'awandiika mu Isaya essula ya 64 onyirwa 8 agamba nti naye kaakano ayi Mukama gwe kitaffe ffe tuli bbumba. But now, O Lord, thou art our Father, we are clay. Ffe tuli bbumba bubumba. N'agamba naawe mubumbi waffe. O thou our potter. Naffe ffenna tuli mulimu gwa mukono gwo. And we all are the work of thy hands. Kati ekiri Katonda kyeyagamba mbu tukole omuntu. Isaya kyakkaanya nti ffe tuli mirimu gya mikono gya Katonda. Katonda yatubumba. Katonda yabumba Adamu ne Kaawa nga bo bakulu. N'ababumbiramu obutofaali bwonna. Era Katonda asaanye yeebazibwe kubanga omusajja nga naazimba ennyumba. Katugambe ekizimbe ekitonotono nnyumba ya bisenge nga 3. Bisenge nga 3 bedroom house. Ayinza okwetaaga amatafaali emitwalo nga 10. Okay. Naye omubiri gwaffe gulimu obutofaali obusoba mu bukadde. Trillions of cells. Katonda nga bupanzi. Ne buba specialized. Guno ne bugamba ffe tukola magumba. Ffe tuli ku nnyama. Ffe tuli ku liiso. Ffe tukola nviiri. Ffe tukola njala. Ffe tukola kino. Ffe tuli basirikale. Kyokka n'abasirikale n'abateekamu ranks. Ate ffe tuli masannyalaze. Ffe tutambuza busimu. Ffe tuteekawo mood. Ffe tudetectinga pain. Ffe tukuba mmere. Kati n'ateekawo obutofaali obuli mu trillions nga buli specialized naye bonna bukola tebukubagana. Era ebukubagana olwo bulamu buba bufunye ekizibu. Kati ono ye Isaya agamba nti tuli bbumba. Katonda yatubumba mu mukono gwe. N'atuteekamu. In fact bw'atubumba atya bw'osoma mu Lubereberye essula ey'okubiri onyolo olw'omusanvu. Bayibuli ennyonnyola butya bw'atutonda nti Katonda bw'amala otubumba mu ttaka lino ebbumba nga bw'owumba ensuwayo ate atuteekamu omukka. Olwo ne tufuuka abantu abaki? Abalamu. Kitegeeza awatali mukka gwa Katonda tubeera ttaka. Tuba ttaka. Atulaba ndowooza olaba gye tulaga nti kibadde kikulu nnyo okutandika ne topiki eno mu puroguramu yaffe Beera Mulamu. Ndowooza okyaliko era okyayiga Musumba. Saagala kuyoola gwe kusumulula nga nsuna. Enyawo. Yes. Ebyekasi bye njagala nkota. Saagala kiwagu. Tugende mu maaso. Katonda akwata ettaka. N'aliteekamu omukka gwe. Omuntu n'afuuka omulamu. Awo obulamu bwe butandikira. Obutofaali bwonna ne buba nga buteekeddwateekeddwa. Olwo omuntu n'aba ng'asobola okweyisa nga bw'alina okweyisa mu bulamu bwe.
naye Katonda ono Yobu yamwogerako mu Yobu essula ya 26 munyoro 7 mu Yobu essula ya 26 olulabi yes lugamba lutyawo he scattereth out the north over the empty place and hangeth the earth upon nothing. Nti Katonda ono abamba eggulu ery'omu bukiikakkono era n'awanirira ebbanga ejjereere olugamba nti awanika ensi awatali kigiwanirira. So Katonda awanirira ensi eno nga tewali mpagi. Amaanyi gakozesa mu kutonda ensi ge maanyi ge gamu gakozesa okuwanirira ensi. Amaanyi Katonda gakozesa okukutonda ge maanyi gakozesa okukuwanirira. Ndowooza mutulaba omusumba ndowooza nkutegedde bwe nti waliwo okututonda n'okuwanirira ekyo kye yatonda byonna biri important. Yes. Atulaba ayinza okulowooza nti mpozi ate tutonda kiri very important than tubeezaawo byonna abantu nga twewaniridde bwe tulowooza. Okukajjeyo bulungi nnyo awe mbadde ngenda nno nti abantu oluusi tulimbibwa nti tusobola okuwanirira obulamu bwaffe era ne tusalawo ne tweyisanga bwe twagala ne tusalawo ne tunoonya obulamu mu bitaleeta bulamu ne tusalawo okukola ebintu nga tulowooza mu kubikola tufuna bulamu naye nga tusudde ate ekyandiwaniridde obulamu. Nzijukiza nnyo omulwadde wange omu mutumirako nnyo mukulusa mu nsi yonna nali mugamba nti kubeera ne insurance kirungi naye gibeerako ng'olowooza nti kati kankole byenjagala kasita nyina insurance ate ekyo kifuwe wakiri tobeera nayo. Abantu bagenze wala abantu besize ensimbi zaabwe naye nga bweyogeddwa wano mu covid sente bazirina ne baziikibwa ne baleka sente za Uganda. Obulamu tebulimu ebyo byokka byokola oba byolina wabula bulimu oyo abuteekawo ate era yabuwanirira. Era ye Katonda atusoomooza n'agamba mutunulire ebitonde bino bwogenda mu Yobu essula 12 agamba nti buuza tunuulira obuuze. Kansomeyo byatwa Yobu essula 12 olunyiriri olw'omusanvu agamba nti naye nno buuza ensolo but ask now the beasts zinaakuyigiriza and they shall teach thee n'ennyonyi ez'omu bbanga and the fowl of the air zinaakubuulira and they shall tell thee. Oba yogera n'ebimera speak to the earth binaakuyigiriza it shall teach thee n'ebyennyanja ebiri mu nnyanja and the fish of the sea binaakunnyonnyola. shall declare unto thee. Kitonde ki ekitamanyi Mukama yaleese bino byonna? Who knoweth not in all those that the hand of the Lord has wrought this. Nti weebuuze ku byetoolodde awo kale goyinza okuba ng'olowooza obulamu gwa bubeezaawo naye kwata ekijanjaalo kiteeke mu ttaka komawo nga wayiseewo wiiki olabe nga gwe tolina kyokoze naye ekyo olw'okuba Katonda akiteekamu obulamu buli mu kyo ogenda olaba nga kivuddeyo ebimera byasa n'enjazi ne bivaayo ne biteekamu olunyaafa kati Katonda agamba nti gwe gweoba ng'owakana bibuuze bitunuulire ebbanga naye eggulu lino libeera litya mu bbanga. Oyo awanika eggulu mu bbanga awatali mpagi yawanika n'obulamu. Era wano agambye oluddako lwetusomero 10 lugamba nti obulamu
bwa buli kintu ekiramu. Kozi n'omuntu abeera mulamu? Abeera n'obulamu? Agambye obulamu bwa buli kintu ekiramu buli mu mukono gw'oyo n'omukka gw'abantu bonna. Yes. In whose hands is the soul of every living thing and the breath of all mankind. And yagamba in his hand is the life of every living thing. Obulamu bwonna buli mukono gwani? Kwa Katonda. Nze ekyo bwe nkitegeera. Ne bwe mba nga nkoseddwa mu bulamu bwange ngenda wuuyo. Kubanga buli mu mukono gwe. Buli mukono gwe. Bwawunzika bw'ati. Ne bw'oba olina ssente otya. Juzi omukulembeze w'eggwanga yafa. Yes, owe wakoze. Naye ng'alina emmere gy'ayagala yonna bagimuwa. Wabanga ayagala sawuna buli ssaawa bagimuwa. Baba yagala masaji abantu bagenze mu masaji mu sawuna mu biki nga bamanyi banoonya bulamu. Sigambye nti bibi. Naye kye ngamba soko otegeere ekisookerwako nti obulamu buli mukono gwa Katonda. Nze okukeera ne ngenda ku mulimu ne buziba ne nkomawo mukono gwa Katonda. Kubanga ate eriyo munnanga akedde batugamba nti akabenje emmotoka amukubye. Gamba badde atuddawo na badde nina kutuka bukutu. So mukwano gwange kino tukikute mu ngeri ya Bayibuli. Kubanga era Bayibuli eyinza okinnyonnyola. Science ayinza obutakinnyonnyola naye science naye akulaga nti omuntu kasita omuka gugwamu bwe guti abasawo bajja kugamba munnaye tugezezzaako ebyaffe naye biganye. Nannyini mukono nannyini bulamu nga buli mukono gwe oyo yabuwanirira. Era Bayibuli egamba nti obulamu bwonna buli mukono gwe kitegeeza nti takoma kubutuwa naye n'okubuwanirira. Atulaba ensonga nkulu nnyonyo nawuniikiridde nadda n'okubuwanirira. Twebaza nnyo obubaka buno. Twagala okunywa ku lwendo lw'amazzi tukomewo ate tukuweereze. Sofa n'akayiga bingi. Simanyi oba gwe atuwuliriza weetwalidde obubaka obwo. Obulamu buli mu Kristo. Obulamu buli mu nannyini kubutuwa. So ndooza gwe tulina okusooka okwebuuzaako. If anything, katukomewo tova kweno 3ABN. Makasanyu oba nnaku. Amaka kusalawo okwo. Sanyu bw'olisalawo, nnaku bw'osalawo. Amaka gakwata ku lwamu buno n'obugenda okujja. In fact, amaka ly'eggulu ettono ery'oku nsi. Naye oyinza otya okwewala obubi n'ennaku abangi bye bayitamu? Puroguramu Amaka tulambulula ensonga ze tusanga mu maka. Oyagala essanyu mu maka go. Onoonya mubeezi. Oyinza otya okuza abaana b'otazaala. N'ebirala bingi mu puroguramu Amaka buli Saturday ssaawa 3 ez'ekiro ne Wednesday ssaawa 10 ez'emisana wano ku 3ABN TV Uganda.
tukomyewo nate nga ali mu studio ye Pastor Namugera Joseph era nga twakalaba ku bintu ebisinga obukulu actually mu bulamu bwaffe. Simanyi bw'owulira essaawa eno, simanyi bw'obadde nga tonnaba kuwulira bigambo bino bikulu nnyo, ndowooza wandikutte ne kalaamu actually n'akatabo so that owandiika ensonga zino enkulu. Waliwo ebintu by'obanga tomanyi naye nga togenda bimanya. So mu programu eno Beera Mulamu tusaba obeere nga ate otambula naffe. Ekijja oba tokimanyi. Ate learning does not end. Okuyiga tekukoma. So tutandika butandisi. Yes, katweyongereyo. Kati Spark of life. Entandikwa y'obulamu ne sustenance of life. Katonda. So tulabye nga ye mutandisi w'obulamu. Yes. Ate era yabuwanirira. Era bw'ogenda mu kitabo kya bikolwa by'abatume. Acts of the Apostles. Essula ey'e17. Olw'abiri-mu-8. 17:28. Yo Bayibuli egamba bw'eti. Bayibuli egamba nti kubanga mwoyo tuba balamu mu Katonda. Kubanga mwoyo tuba balamu, tutambula, tubeerawo. Era ng'abamu abeewammwe abayiiya bwe bagamba nti kubanga era tuli zadde lye. So mu kigambo kino Bayibuli etugamba, Pawulo atugamba nti mu Katonda tubeera abalamu. Kitegeeza bw'ova ku Katonda oba ovudde ku bulamu. Nali nkyewuunya nnyo nalina omulwadde naye nga mu kutandika yali ayagala nnyo okusaba. Omanyi bwe tuba abalwadde twagala nnyo okusaba. Newe yatandika owona. Omugamba ndowooza tusabeko. Kati mpiya aseewulira bulungi. Yali amaze weeks 3 nga ne tests ziraga bambi ali bulungi. Ne basawo bannaffe nga bagamba gy'obadde tetumanyi ky'obadde okola oba obadde osaba genda osabe gw'omanyi. Naye beerezaamu. Naye surprisingly bwe twatandika eyo mood nti ndowooza nkooye kansoke mpumuddemu nja kujja obulamu bwakkakkana. Kasita yeekutula ku Katonda. Nali neewuunya buzibu ki naye nakizuula. Mukyala wankubira essimu n'aŋŋamba omanyi namanyi obuzibu kwe bwava. So it's so practical atulaba. Njokoma okwekutula Katonda weekutula ku bulamu. Can you imagine? Era abantu bagenze mu bifo ebyokweraguza. Nga balowooza bwe banaasamira emmandwa, bwe banaabambulula, bwe bajja okuba n'obulamu. Naye gye bakomye okubigendamu, gye bakomye okusiba obulamu n'obutaba na bulamu. Kubanga ye Sitaani mubbi wa bulamu. Mutemu musi. Kakati awo obulamu ye Katonda. Abuwanirira ye Katonda. Era mu ye tubeera balamu. Kitegeeza era kiringa omuti. Omuti guba n'amatabi. Ettabi okusigala nga ddamu lirina okuba nga lyekutte ku muti kubanga omuti gwe gulina emirandira egisika ebirungo okuva wansi. Bw'ojjawo omuti ettabi lifuuka luku. Likala nelifuuka oluku ne tulufumbisa. Omuntu bw'ava ku Katonda aba avudde ku bulamu. Era mukwano gwange atulaba, waliwo olusi obulamu buyinza okutabukana noyagala Katonda omwejjeko, noyagala gwe ne Katonda mwawukane, Katonda asigala bibye asigala bibyo. Niyo olunaku lw'okola ekyo oba wejje ku bulamu. Wejje ku bulamu. By the way, nali neebuuza ono mukyala Yobu yali abadde ky'obwongo okugamba nti weegaane Katonda ofe. Era yali mutuufu. Yakitegeera, yali akimanyi. Ti weegaana Katonda ofudde. Ogenda kufa. Naye nanne neebuuza kati lwaki yali amwagala amwegaane since n'obulwadde yali ayagala revenge. Yali ayagala omusajja akole revenge nti Katonda engeri gyalinga gyakugjeeko obulamu naawe muveeko. Naye ate nakitegeera nti bwe muvaako ojja kufa. So omwagalwa okwegayira otegeere kino nti obulamu busibukana Katonda, obulamu Katonda yabuwanirira,
obulamu bubeerawo lwa Katonda. Ebisigadde bye tukola nga bwe tugenda okubiraba bitujja okubiga mu programu eno tubikola kuba Katonda atuwadde omukisa okubikola. Era obulamu kirabo. It's a gift. Obulamu mukisa. It's a blessing. Teri muntu akola ateka ya application. Naga mnaye nshaba Katonda olwaleero nze nveewo. Teri akola application njagala kubeerawo. Wesanga bwesanzi ng'otondeddwa. Science atugamba nti maama ne taata nga bali bagenda kutonda omuntu. Taata maama abanejjirimu under normal circumstances. Bwedi tediri ready. Yes. Naye taata aleeta enkwasi shuka mbukadde 5. More than 500. Yes. Naye akayiseemu yenze naawe. Akayiseemu yenze naawe. Era bw'otunulira buli nkwaso ya njawulo nga bw'oli ow'enjawulo ku muganda wo. Nga gwe ne muganda we mwawukana. Ne babalongo. Eze nkwaso ezaali zaagala okuvaamu gwe n'owangula n'ovaamu. Katonda yakuwanguzaawo. Mu zonna agamba nti kandeete musawo Babula. Wow. Olwokubanga akulese mu nsi era yakuwanirira. Gwe tunuulira abasajja balinga abalalu, kale katugaye balalu, batubayita balalu. Abala balya kasasiro. Tubasanga mu ddwaliro nga basimbye layini. Fe abanywa mineral water. Fe abalwala typhoid. Simanyi obalaba kyenkulaga. Abeegendereza ennyo. Ate balwadde. Bayibuli yo kyebetugamba mu Zabbuli 127 nti atakuuma kibuga. Katonda bw'atakuuma kibuga abakuuma bakumira bwereere. Zabbuli ya Psalms yatamanyi nnyo Uganda. Zabbuli Psalms 127 verse 1. Nti Katonda bw'atakuuma bulamu ne bw'okola otya otawanyira bwereere. Katonda bw'atazimba bulamu bwo. Ate n'obulamu bwe twogerako ekigambo life. Ekigambo life kigambo kigazi. Era owulira abantu tuli eno tuli mu kulya life. Tulya bulamu. Ndoza babulya era ne babumalawo. Kale kigambo obulamu kiyina ebintu ebyenjawulo. Kakati eri obulamu bwe tunyumirwa oba bwe balya bagenda ku beach ndya bulamu, bagenda mu ndongo ndya bulamu. Obwo bulamu era ne mu Bayibuli mwe buli. Ekigambo ekikozesebwa mu Lyonan bakiri suke. Suke PSUE CHE. Suke ekitegeeza life ey'okunyumirwa. Life eteri ku ggwe gy'onoonya. Obulamu bw'onoonya. Life of enjoyment. Bulamu bwa kusanyuka, bwa kujaguza, bwa masanyu. Kulyamu. Just kubulyamu. Buli outside you. Tebuli part of you. Okay. Era onoonya bunoonye. Kangendeko ku outing, kangende ku beach, kangende nnyo ku mwenge. Abo balowooza banoonya bulamu. Ekigambo ekirala kye bayita bios. Bios bwe bulamu buno obuli physical. Physical life. Bwe bulamu obuli physical. Bwe bulamu bw'olina obuli physical. Era yo omuntu gw'olina gamba naye nga seewulira bulungi. Siwulira bulamu. Sibufiiringa. Buli obwasuke bwakunoonya. You sick. Naye bios you are part of it. Buli ku ggwe. Seewulira bulamu oba kiki? Zakanebakemuko. Ngaba kiri ku ggwe. Naye nga si mulwadde. Teyeewulirawo. Kakati ate obulamu obulala bwe bayita zoe. So zoe bwe bulamu obujjudde. Okay, fullness of life. Or abundant life oba wholeness. Wholeness of life yakyetigambo ekirungi. Obulamu obujjudde, obulamu obujjuvu. Bwe tugamba obulamu obuli whole bwe bulamu obuli whole physically. Nga we buli? Mu kitongole ffe eky'obulamu eno tulina ekigambo kye twakola bakiyita prism. What? Prism. PRISM. Okay. Nga P etegeeza physical life. Okay.
physical life. Musina musujja, sina mutogu nnuma, samenyeka, bugamba nga toyina bulwadde bwa mubiri, sina sukali, sina pressure, sina cancer, obulwadde bwa mubiri bwe buli physical. Then R etegeeza relational. Relational. Obulamu obwenkolagana. Omuntu wabanga tasobola kukolagana n'abantu balala. Kiba kitegeeza nti obulamu bwalina tebujjudde. Abaina ekizibu ekyetaaga okute era abantu bangi mu nsi endala bagenda ne mba counselors. Abantu ninga aliko olutwe ninga abantu tebanjagala saagala abantu wena oli awo weka kivaamu n'endwadde endala depression n'ebirala. Then I intellectual health, obulamu obw'obwongo ne specifically okubanga ebirowoozo byo bikola bulungi. Bikola bulungi, osobola okulowooza ebizibu oba n'ebizibu, osobola okufuna ebyokuddamu solutions okwenganga ebizibu byoyitamu. Kiri omuntu bw'omugamba omuntu alina emyaka 3 bw'omugamba nti byokola byakyana kito oba omuvumi naye mu bufunze oba omugambye nti obulamu bwo buli intellectual buto toli mulamu toli mulamu. Era omwana wabeera mu ssomero nga piu mwana wagisomedde emyaka 4 Joshua linya lya muntu Uganda kyatambula mpola yetegereza era ne maama oba taata yegamba naye omwana wange kiki si mulamu era abamu babatambuza mu malwaliro bakebere learning abilities. Omwana bw'agaana okukola emirimu naye nga physical alabika mulamu physical alaga nti mulamu naye emirimu aganya ogikola, so kitegeeza nti ne processing obwongo bw'okukola okwanaganya buli slow. Kitegeeza nti obulamu bwe buba bubulako buba bubuzeeko ekitundu ekimu. Era omuntu bw'atuukira abantu balaba abeetuga Sawa Barbara. Oyirako abantu abeetuga oba banywa obutwa. Okunywa obutwa kiba kitegeeza nti aweddemu essuubi takyalina plan yonna. Kitegeeza intellectual health eri challenged. Oba gye twandise emotional intelligence kati embeera gy'alimu alaba obulamu bukomye n'asalawo akwata akatwake ejjewo. Naye omuntu omulamu intellectually ne mu bizibu alabawo omukisa wali n'agamba kino kikalubye. Kale ate oli omuntu eyategedde nti obulamu busibuka na Katonda ate yaba n'emirembe wakati mu bizibu. Era Yesu ye yagamba nti nze emirembe gyegaba sigyegaba. Kubanga omuntu alina Katonda ne mu mbeera nga alina kansa mumalawo asigala atendereza. Era afa bagamba musajja oyo bane mugumu naye nga mirembe. Kubanga Katonda akuwa emirembe ne mu bulumi n'osigala nga gw'owulira nga olyoke muli munda. Atulaba ndowooza owulira simanyi kye nsobola kunnyonnyola simanyi kye mpulira oba ky'owulira naye nga waliwo enjawulo mu kulaba obulamu gye buva n'oba nga kyekiddukiro kyo teberezaamu ng'omuntu olina kansa omanyi n'ekigambo kyokka ennaku zino kikangamwe wadde kati biri so common naye omuntu we bakudiagnosinga ne bagamba munnaawe kansa CA tukita CA okukakanya ku pressure y'ekigambo owulira nga olaba nga wafudde dda naye Musumba tugamba nti waliwo ate ekisingakaawo abantu abasinga bakiina oba abamu ku ffe bakiina okumanya ensibuko y'obulamu kikulu nnyo nga tutambula mu nsi eno ey'ekibi. Yes Musumba. Era njagala abantu baffe mbasomere ebigambo ebiri mu Jeremiah essula ey'omwenda olwa 23 lugamba tubadde 9 23 23 Jiga twogera nti twogedde ku bulamu obw'emirundi 3 obulamu obw'okunoonya obulamu bwe tuwulira bios naye n'obulamu obujjudde. Kati ku bulamu obujjudde tukomye ku intellect zoe zoe bwe bulamu obujjudde ate bwe bulamu Katonda bw'agaba. Bwe bulamu Katonda bw'agaba era ekigambo zoe kirina akakwate ne Katonda kuba Katonda mulyona ne bamuyitanga Zeus oba Zeus
kisinira ng'ekyo kisomyemu Zeus Zoe kati balaganga nti era buno bulamu Zoe Katonda yabugaba era yabukuuma so bulamu obujjudde bwe tuwogeddeko nti physical yes obulamu bw'omubiri guno that is bios anti mututalite kati ne bios oba omutwaliddemu obulamu obuli relational enkolaganayo n'abantu obulamu mu makaago obulamu n'abanabo obulamu ne mukyalawo ban'omwami wo nga muli balamu mwenna mu nkolagana zammwe enkolaganayo ne boss wo ku mulimu kuba ate bantu bangi bafunye mental health illness because of social mental illnesses olwokuba they are stressed balina gwagwayiza gabana naye kimunyiga waliwo ebizibu then ekyokusatu intellectual kati tubaye tugenda ku kyokuna spiritual spiritual health oteeka okuba omulamu mu by'omwoyo bw'onaabeera omulamu mu mubiri naye ng'omwoyo gwo teguli si mulamu ojja kuba tolina bulamu bujjudde era ojja kwesanga nga sente ozirina naye tezikuwadde mirembe exercise ogikoze bakebedde omusaayi byonna biri perfect naye nga oli empty obulamu bukalu naye ate nga ebireeta obulamu obirina naye olwokuba tolina spiritual health kugamba toyungiddwa bulungi na Katonda the origin ensibuko era ensulo kubanga ensulo yekuweereza kati okuba wekutudde ku nsulo bino byonna ebisigadde bijja kubanga byakungulu kyeba tugenda osoma mu Yeremiya essula ey'omwenda agamba nti bw'ati bw'ayogera Mukama omusajja omugezigezi lwesi ali intellectual wise si bali intellectual omugezigezi teyenyumirizanga olw'amagezi ge wise man si ye intellectual oyo teyenyumiriza olwaki olw'amagezi ge omuntu waliwo abantu bowulira aboogera ebigambo ebyokubalaata akawala kabadde kagenda kusiga sirimu nendabuka mukwano gwange Katonda yakulabudde Katonda yakulabula agambye nti omugezigezi teyenyumiriza eri abeewaana nze golaba maze emyaka 2 sigenda mu ddwaliro nze golaba nze nkwata kino ne kino nenywa kituufu ebyo binywa era wefudde mugezi nti omanye ebigemu omubiri naye byonna nabyo Katonda yakuwaddemu omukisa ebintu ebyokukola kubanga ate eriyo abikozesezza biganye terogamba balwadde tusabire eddagala in fact eddagala lyakusabira buli ddagala lyofuna lisabire eddagala ly'omusujja amaanyi agalirimu okukola muggwe Katonda yagaliwa eddagala katugambe eddagala ly'omusujja ono bamukubya tesonate patient A attentionate patient B attentionate patient A nafa patient B nasigalawo naye bonna muki musujja so ebintu ebiri mu ddagala lyokka sinawe lena basubidde n'onyiri Katonda n'eddagala yaliteekawo ate n'aliteekako omukisa mbairawo omukisa mukulu kati ogenda odikozesa olwokubanga n'obulamu yabukola ogenda okulaba nga likoze mu mubiri gwo it's a gift it's a blessing atuwuliriza simanyi bulamu bw'oyagala oyagala bios oyagala Zoe oba oyagala kyekirala ekyo suke bwe buno bwe tunoonya okunoonya bios bwe buno obuliwo buno bwe tulabako ate Zoe bwe buli original obuva ku nsibuko obuli toto in fact bw'oba ne Zoe totaka kunoonya bulamu kubanga oba obulina bw'obeera ne Zoe ne bios oba omufunye naye kati abantu abasinga tunoonya bulamu bwakwe kulabika bulungi bulamu bwa abantu bagenze ne beeyokya bafuuke kala banoonya bulamu empiso abantu kati embuto kabina abalala ntumbwe abantu bakoze byonna bali ku bios bali ku suke
ne beerabira nti kye basinga okwetaaga ye Zoe. Kakati wano agamba nti gwe ow'amagezi tewenyumiriza mu magezi go. Ow'amaanyi oyo alina bios. Omubiri guli physical. Talina wamuluma, takaabakaaba. Eri abeepanka nti balamu olw'okuba bali physical. Nze nkyali muvubuka. Era okubanga abavubuka ne bava Katonda tebamwetaaga kuba balina amaanyi. Bakyewulira. Muli akyewulira. Bugamba alina control. Awulira obulamu buli mikono gye. Waddemba okunywa omwenge, waddemba okunywa enjaga, waddemba gweyisanga bwakoze atya bwayagadde. Waddemba okulya pizza, waddemba okulya kyonna kyayagadde, wonna wayagadde, miliki shake n'ebirala. Kuba awulira nga amaanyi akola atya agalina. Waddemba okunywa bwenaje drink n'ebirala. Kati agambye nti gwe ow'amaanyi tewenyumiriza amaanyi go. Agambye n'omugagga okalabyako n'omugagga teyenyumiriza olw'obugagga bwe. Abagagga be banoonya suke. Akozeeyo 10 agala kangende nnyo obulamu, kangende mbunoonye, kangendeko mu sauna, kangendeko mu gym, kangendeko mu kibaala, kangendeko ngule malaya, anoonya bulamu. Agambye tewenyumiriza mu bugagga bwo. Kati awa amagezi agamba naye yenyumirize ng'olwakino ng'ategeera era ng'amanyi nze nga ndi Mukama akola ebyekisa n'ebyensonga n'ebyobutuukirivu mu nsi kubanga ebyo byensanyukira bw'ayogera Mukama. Nti omuntu kaategeere nti Katonda agaba zuwe. Yagaba. Kati mweyungeko. Get connected. Akati nga tumaliriza. Katonda bw'amala okutonda Adamu ne Kaawa mu nsi omutali bulwadde. Tewali mu bulwadde. Naye Katonda olw'okuba ate yawanirira obulamu. Omanyi omuntu akola emmotoka yamanyi oyira agenda mu mmotoka eyo. Era oli bw'akola emmotoka n'agamba nti ya petrol totekamu diesel. Era bw'otekamu diesel engine ogyonoonye balina ogisumula ne bagyoza. Totekamu buugi tejja kutambula. Kati Katonda yakola omuntu guno omubiri guno oguli bios eyagukola samazeewo kiri nakomye ku S spiritual mwetegeeza mental health. Mental health ye prism. Katonda yakola bios ono yakola n'ebirowoozo bino. Yakola n'ebirowoozo yateekamu n'amagezi. Yatujjuza n'amagezi okuba intellectual beings. Yateekamu n'omukka gwe okubeera spiritual beings nga tusobola okucommunicatinga naye mu spiritual world kubanga ye Bible tugamba nti Katonda mwoyo n'abamusinza bamusinza mu mwoyo ne mu mazima. Kyensinza okunyumirwa sofa kwe kuba nti bino byatugambye tewenyumiririza mu byo kasito oyagala okutegeera nti no yennanyini byo ate abikuwa. Ekyo kyekinyumira Katonda. Gwe gutegeera nti ye yensibuko kati olwo ye alyoka akuyiire. Kati atulaba teweekiitinga muluga ekyo kyaganda wala tewebba oba oyagala emirembe oba oyagala obugagga soko tegeereye. Noonya Katonda bagamba nti nsumulula osuna. Katonda ayagala kusumulula package ya bulamu yonna Zoe enjudde ne kala goli mu kusuna buyiika. Yukiro samu amaanyi. Of course. Osamu amaanyi mu kifo ekyokuleetera byonna. Tosamunye maanyi. Wali gwe kasito omwesiga n'okola byayagala. Alina wayogera nti senga mubeera bawulize gye ndi siri bateekako mwendwadde. Nateeka kubali ab'emisiri. Akyogera. Kakati mbadde njogera. Wakonyeeko ku kantu ka Sitaani mubbi. Teruli mu Yokaana 10:10. Yes, mu Yokaana 10 Yesu Kristo atugamba nti omubbi tajja wabula okubba okutta n'okuzikiriza. Naye ye yajja tube n'obulamu obulamu obujjuvu ye Zoe. Si kutuwa bubayos. Manyi kankubulire kino amusawo. Ono suke obulamu obw'okunoonya tolimatira.
Yes. Leero okuba amazzi ogamanyi gwe mwenge. Okay. Ba amazzi? Enchanga tokyayagala. Banga omusawo yangambye nywe. Va ku mazzi gamba mazzi go. Nanti we bagamba abagala okunywa. Ino obudde bukutukute naye nga bikyanyuma. Kakati Musomba. Madensa abatuwuliriza omuwuliriza oyo ayina kayagala omusigire. So nsaba okwogere kaakano. Abatuwuliriza. Mu byonna bye twogedde. Essira tuliteese mufu okutegeera nti bwe twejja ku Katonda, bwe twesala ku Katonda, byonna byonna okola okubeera omulamu omala budde. Wow. Kubanga ovudde ku nsibuko y'obulamu, ovudde ku nsulo ng'oyagala okuba n'obulamu obujjudde, obulamu obukuwa emirembe, obulamu obugasa n'abalala. Wenywereze Katonda. Musomba Joseph tukwebaza nnyo bambi olw'obubaka obulungi. Suubira tuwuliriza ofunyemu bingi naye tugenda kuwunzika n'okusaba eno program yo gy'otagenda subwanga ku ssaawa ze zimu ku lunaku lwe lumu bwe luti katuwunzike n'essaala. Tusaba Mukama tukwebaza kubanga laba otuyigiriza. Abasinga tubadde tetubimanyi nga twagala buno obulamu obw'okunyoonya nga tulaba buno obulamu bwe tulinga abayina naye ng'otuyigiriza nti obulamu buva mu ggwe. Bwe tubeera nga tukwekutteko obulamu tuba nabwo. Tuyigiririze nga ddala mu zino programs. Wa omukisa buli presenter. Tukwebaza olw'Omusumba Joseph muwe omukisa. Abawuliriza tusaba obawa omukisa. Abalwadde tubawonga mikono gyo kubanga gwe nannyini bulamu. Tukwebaza kubanga ozze obasuusa abasinga. Leka otuwe ogwo omukisa gw'okumanya nti no ne we tuba tufa. Bwe tuba nga twekutte gwe nannyini bulamu ate tewali kirema. Kubanga obulamu obuyina mu bujjuvu. Saasira ebitateredde mu bulamu bwaffe. Tuyigirizenga nga bulijjo tuli willing okubeera nga tukyusaamu w'oyagala. Leka obeerenga wamu naffe ne programs zonna eziddako ziwa omukisa okuyita mu linnya eddungi erya Mukama waffe Yesu. Amen. Amen. Program yo beera mulamu. Tugenda kusukka wano tugenda kuddamu. Tujja kuddamu obudde bwe bumu essaawa ze zimu olunaku lwe lumu. Tova kweno 3ABN TV.